ebyo obwakabaka obw'omu ggulu bulifaananyizibwa abawala 10 abatwala ettabaaza zaabwe ne bagenda okusisinkana anawasa omugole. Naye bannaabwe 5 baali basirusiru, n'5 be baalina amagezi. Kubanga abasirusiru bwe batwala ettabaaza zaabwe ne bateetwalira mafuta, naye abalina amagezi ne batwala amafuta mu macupa gaabwe n'ettabaaza zaabwe. Naye anawasa omugole bwe yalwawo, bonna ne babongoota ne beebaka. Naye ekiro mu ttumbi ne waba oluyoogaano nti, laba anawasa omugole ajja, mufulume okumusisinkana. Abawala abali bonna ne balyoka bagolokoka ne balongoosa ettabaaza zaabwe. Abasirusiru ne bagamba abalina amagezi nti, mutuwe ku mafuta gammwe, kubanga ettabaaza zaffe zigwerera. Naye abalina amagezi ne baddamu ne bagamba nti, wozi tegatumale, ffenna nammwe, waakiri mugende eri abatunda mwegulire. Bwe baali bagenda okugula, anawasa omugole n'ajja, n'abo abaali beeteeseteese ne bayingira naye mu mbaga ey'obugole, oluggi ne luggalwawo. N'oluddako lusomye. Oluvannyuma abawala bali abalala nabo ne bajja ne bagamba nti, tugulirewo. Naye n'addamu n'agamba nti, mazima mbagamba nti sibamanyi. Mukama yeebazibwe. Amen. Group of people. Waliwo kankiyite ekyalo ky'abawala. Let me call it group yonna. You can call it whatever you want. Naye yawulibwamu abantu ba mirundi ebiri. But it was separated within 2 Wano groups. baageze ne bagamba abawala 10. They said took 10 girls. 5 basirusiru. 5 were foolish women. 5 bagezi. And 5 were wise women. Abantu bano nga bw'owulidde olugero bwe boogera. As you've heard the story saying, boogera ku bwakabaka bwe bufaananyizibwa. they're talking about the kingdom, how it looks. Nti bonna baafuna sitole y'emu. They all went through the same thing. Baafuna ensonga y'emu. They went through the same Ne situation. bannyonnyola ekigambo kye kimu. And they were explaining the same Bwe thing. baba bakuweebwa bikozesebwa, bonna baaweebwa ebikozesebwa byebimu. So if we had to give us things to use, they were given all. Baabategeeza ku kiki ekigenda okubeerawo. They told them what is going to happen. Naye waliwo enjawulo. But there is something. Waliwo enjawulo There was a difference ku bantu ku gurupu eno, between these two ku groups. kibiina kino, Within this, ng'ekibaawula kiri kimu. one thing that was dismissing them is wisdom. Kigambeko munno. Tell your neighbor. Ekyayawula abawala bano, What separated these two things Gari in women was wisdom. Mukama yeebazibwe. Amen. Abawala 10 The 10 women, bonna baategeezebwa they were all told nti eriyo omugole. that there will be a bridegroom. Obudde bwe bumu, At the same time, era bonna ne beekuŋŋaanya and they all ne gathered, bagenda okulinda omugole. waiting for the bridegroom. Abataano abataalina magezi The foolish women, nabo ne bajja. they came. Naye abataano abaalina amagezi The wise nabo ne 5 women, bajja. they also came. Kati amagezi gakola ki? So what does the wisdom do? Amagezi gakola ki? What does the wisdom do? Abataano abalina amagezi These women who had wisdom, baalowooza mu maaso n'emabega. they thought, they forecast and Abataano abalina amagezi these foolish women were baaweebwa obudde, given time, naye mu bo but within them, ne bagamba they say, singa obudde buno tebuba bwe buti, if the time doesn't come, kiki ekireetera ekyo? what Magezi. wisdom? Magezi. Wisdom. Bampadde obudde bubuno, They have given me time. naye singa tekibeera bwe kiti, As if it doesn't happen, ne basobola abagezi so the wise are okusala amagezi, to find okulaba bwe banaayita mu to ekyo see how to go through. singa tekibadde bwe kiti. If it doesn't happen, Obudde olina bwe bumu, you have the same time. ogambiddwa ekintu kye You kimu, have been given, ensonga y'emu, you have been told us naye kikwetaagisa amagezi what is required is wisdom. okubeerako ky'olowooza mu maaso To think, to focus on ate n'emabega. and behind. Mukama mulungi. Ne Hallelujah. bagamba nedda, They say no. tubeereko ne ekifo awasevingibwa. Let us save something. Baalina saving pot oba banking pot, They had a banking pot. nti kyonna ekimpeereddwa And whatever was given to them singa was if amagezi gaba n'okunnyonnyola, wisdom gives you gaba ne explanation. reasoning capacity, It gives you the height of reasoning nga gasobola okulowooza that you can trust them. olugendo luno lw'entambula This distance
singa terubeerera. Was if it doesn't happen. Bampadde omutwalo. I've been given 10,000. Naye bw'oba tolina saving pot. But if I have no saving account, Atalina saving pot. if I have no saving account, Talowooza kyankya. doesn't look for see tomorrow. Mpuliriza. Listen to me. Bano bwe baabawa. When they were given Obudde bwe bumu. the same time, Balowooza ku kiddako. they thought of what is next. Abasirusiru They are foolish. balowooza kiddako. They don't think what will Mulokole happen. bwenna w'oli. A child of God, Katonda God akutaddewo. has blessed you. Buli kyonna kyakukwasizza. Whatever has given you, Oteeka okubeera you must ne saving bank. have a saving bank. Saving